Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga mu kifo kino. Era n'ekifaananyi kya Speaker bwe kiri. Tulina Mr. John Baptist Chiyaga, the Mayor of Masanja Division. The Minister of Gender has a representative in this place. Minister Honorable General Wire, who is being represented by Joel Achana. Tuino Msanja wa Kabaka. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuina Msanja wa Kabaka. Mbono mwami akwala sawa kama yo na. Meyo Msanja represent Kabaka, Mathias Kaika. This is not observing any protocol. Tuina Honorable Chabla in the house. Tuina President Kwemakere.
came with Joel Senyoli and some other wonderful people there. Now this is my pleasure. Mr. Kyagulanyi, this is my first time to meet you in the flesh. I see you on TV, I've heard many things about you, and this evening we just want to honor you and thank you for honoring our invitation even after being in long journeys. We invited so many MPs you can't believe, but we are totally flattered, totally overtaken by the consideration you have to come and be part of this occasion. So I ask these people, it's my pleasure with Martin to hand over this picture to you, this portrait to you. I think it looks like you very much. Hallelujah. Sorry for that hiccup. I would like to ask you, Mr. Kyagulanyi, to say a few words. And let me see what you say. In a few minutes, Sebo. Obuze ku bantu bano tulabe kiki ekiddako. Naye twandyagadde nnyo engeri gye tuli mu kanisa olwaleero n'okugaba. Come on, so I'm very humbled to be here today. Kama ninapokambi walimu chama ndio kama baba tuwewa ni kutwala Mungu kwa mkama mnasu kwa Mungu. Okuja kuchache no najaga nile bele suti ya kabinezija na yeye na maji kwenda program na yeye na bako kisawe kati na akakoma omugwanga twabade South Africa era tulire cyane wange n'obyanirwa kuba yatudde wali pastor oyodobya musajja musiramu pepera kujja chachi yasema okuja mu chachi kumbaga yange era lero lazima tukize nga obunuki pastor kuzi twabade South Africa era twawangulira award ebayita Africa Freedom Award. So wetukomyewo tutukire mu maaso ga Katonda ate ne tukira mu birabo ebirungi bwe biti era guno kisaana gw'ensoso okwogerako ne bana Uganda oluvannyuma lw'ebbanga eddene era Mukama akola emikulu. Mpozi bwe nabadde South Africa pastor ate kino funye mukisa n'okyogererako mu nnyumba ya Mukama Katonda kuba wensinga okufiringira nga ndi seefu nti nabadde ku TV omanyi babuuza ebibuuzo biri pastor engeri natera okufuuka president. Nabadde ku TV e South Africa nebambuuza ku TV nebambuuza oluzungu lungi ne bambuuza n'ekibuuzo nga bambuuza nti weero bampulira ebirowoozo byange nze ng'omuntu naye engeri gengenda okufuuka president nayisa ntya oba n'alaba ntya abantu abali sijja byogera naye mwenna abantu muntegedde banaffe benjogerako. Ekibuuzo kyange ansa yange gyenaziramu nga bambuuziza ku bannaffe abo kanjogere engeri gyendi mu kyaki ku bannaffe ababinosiyaga ne baŋŋamba nga president n'abalaba ntya. Kakati okusookera ddala bannaffe bangi naddala abakulembeze mu madiini abamu bantegedde bubi abalala basaba kuntegera obutegeezi obubi naye bwe ndi maaso ga Katonda ate bwe ndi bantu ba Katonda kaziyongera ansa njogere maaso ga Katonda. Nze nno bannange ndi musajja mukristaayo era ngoberera nnyo eddiini yange bwe nnungamya n'ebyawandiikibwa nga bwe binnungamya. Ekyokubiri ndi musajja mufirika era nkuziddwa mu nnono yaffe era mpanye ekitiibwa mu nnono yaffe n'eddiini gy'envuniremu. Ekyokusatu ate nga kyekisinga obukulu ndi musajja mufumbo era mukyala wange babi era babatumideko naye era nze
bwentyo bwendi ng'omuntu naye bwe nabeera omukulembeze w'eggwanga era nze bagamba bannange nti bwe nabeera pulezidenti w'eggwanga sipulaaninga kubatta sigenda kubatta kuba oba pulezidenti obeera pulezidenti w'abantu bonna bonna era okulembera abantu nga pulezidenti era ne bayibuli zigoberera bulungi oba omukulembeze alabula n'obwenkanya ekisembayo pasita mbadde ezijjana waliwo omwana okwesanze musiraamu n'amusabira esaala nyiriza bodi abamu bafayo sente naye asabire ebisabizisa kyokka ng'omwera mu kusaba nzeno katonda n'ayogera mu ngeri mubiri era manye nti wano omusumba okwebaza nnyo okutuyita ffenna ab'endoozi z'enjawulo njagala okwanirizamu okwagala kuza krisimas ennungi baganda baffe ab'NRM baganda baffe aba FDC baganda baffe munamuna ab'enzikiriza ez'enjawulo mpozi n'okuwa amaanyi baganda baffe abo aba people power mukyala era bwe nali omuto yanyigiriza zabbuli eya126 era obanzikiriza nanjagala ezabbuli eyo nange zigabaneko ne bannange eyo egamba nti mukama bwe yaza nate obusibe bwa sayoni abaloota akamwa kaffe nekaloka kajuleeseko n'olulimi lwaffe okuyimba ne balyoka bogerera mu mawanga nti mukama atukoledde ekikulu kyetuvudde tusanyuka naye era ezabbuli genda maaso nesaba negamba oze nate obusibe bwaffe ayi mukama ng'emiga egy'omukiika obwa kkono nga kubanga bwebuze bajuliragamba oze eddembe lyaffe ayi mukama nga bwe waza eri abantu ba Kenya oze eddembe lyaffe ayi mukama nga bwe waza eddembe ly'abantu b'e Congo oze eddembe lyaffe ayi mukama nga bwe waza eddembe ly'abantu b'e Sudaani kubanga babasiga nga bakaaba bali kugula nga basanyuka noyo yagenda ng'akaaba ng'asitwala ensigo ze nova bulyanga akaba noyo yagenda ng'aterera ebikalalaza walonzi ng'akaaba alikomo mukama akumpeera nnyo omukisa mpozi bwendi mu kyaki bannange mu kyaki efe era ffe kyaki tubizimba buli luka tusobodde omanyi bonna zitakola kati ndiyalamu naye era omuyigiriza omu yagenda ku kyaki bamujanyiteeko omukazi nayagala amwesi mukatazina namugamba kyeyina kyekuwa kakati nange kyenyina nti njagala okwera ekyaki okusooka musoma mbadde nsaba nzikirize fune akako njubise bano abantu
ngenda kukikyagenda mu maaso njagala ekituuti ekyo kireete sebo. Yes, thank you so much. Thank you. Oludda olusoose mu kkanisa wano okoze omulimu gwa ashi. Katusasule ebirabo. Katusabe tweyongereyo Katonda mu maaso. Tukwebaza olwa ssente ezizze ebyo mu nnyumba yo era n'ezo ezikyadde. Tusaba Mukama Katonda waffe okkirize ebirabo bino bizimbe ennyumba bisasule amabanja galina okusasulibwa erinnya lyo liryoke ligulumizibwe bulijjo kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. God bless you. Olw'obudde n'okufunza puroguramu yaffe mbadde njagala tukolere naye kino kimalirize. Ebifaananyi bino bikyaliwo. Waliwo ekifaananyi kya Honorable Kadaga ekyo tugenda kukiwa okurepresentinga omugenyi waffe omukulu era mu ngeri emu waliwo n'ekifaananyi kya Honorable Mao omukulu wa DP mu ngeri emu tujja kikwasa era omugenyi omukulu yagenda okukituusa gy'ali. Tulina n'ekifaananyi kya omukulu General Mugisha Muntu naye badde kusaba oba waliwo yamurepresentinze ajja receiving ekifaananyi kino olw'ekibiina ekyo. Simanyi inspiration embanjibwa lwatuka mu kiseera kino kyennyini okukozesa eddakiika entono ennyo ze tulina badde njagala muyingirire twanirize omugenyi omukulu omukiise w'abantu musajja kyagende okujja ekifaananyi kya Honorable Kadaga okutugambire nti tumusaaliddwa nnyo. Omugambe nti emitulesikolese tusereke. Ekifaananyi kya Honorable Mao Basaba banyabo amannya mugategedde Sempala Kigoze Emmanuel Ssajja lya Beene member wa Parliament ow'ekitundu kino ku kkaadi ya Democratic Party era ng'aze omu ku 15 abakiikirira Democratic Party mu Parliament ya Uganda. Njagala okusooka okwaniriza Honorable Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omukulu kyazze omukulu oyo ndi musanyufu nnyo okubanga oli mu constituency yange ate era nkukakasa ate nkusaba buli lwenkuyita tusale amagezi tiyagasi tumwepene ojje olabe ku bantu bo kubanga bakwagala nnyo. Muno mulimu abantu be najja nabo mu kalulu okakuuma nga bambadde omuluka gw'eddayazo gw'okuuma nga Makinde Ssaabagabo. Muno mulimu abantu be nanoonya nabo akalulu kaffe. Mbadde nsaba
abakulembeze abaliwo be twakola omulimu guno muyimiddeko. Omukulu abo bonna bolaba abo abakulembeddwa ssentebe wa divizoni y'abasajja John Baptist Kiyaga, bassentebe ba LC1 bonna bassebo ne bannyabo mukama wange bakola omulimu munene. Ekyoga nkimaze njagala okusooka ssebo okwogera ebigambo bibiri ku lwange ndyoke njogera ebya mukama wange eyantumye. Njagala okwebaza olw'omulimu guno ogwa Katonda. Nze mbadde nzija wano era nga wano nnyingirawo, naye yeekaala eno n'omulimu ogukoleddwa mu kifo kino mu luzungu tuyita infrastructure, mukama wange yeeyagaza era weebale nnyo, weebalire ddala. Njagala okutegeeza nti oluguudo lwa Jamboviiti Road tilwava ku kirala. Bwe tuba tuli ku lukiiko olwo bwe tukolerako emirimu mu palamenti, waliwo ebintu bye tusinzirako okuyisaawo ensonga zaffe, naye Omega Leading Center y'emu ku ebyo ng'ogasseeko n'ebirala ebisijja kwogera olwaleero ng'amafactory agali wano ebyatumbula oluguudo olwo lusobole okufuuka olwa koolaasi oluyitibwa Moving Road. Era baali bagenda kusooka oluguudo oluyitibwa oluli waggulu wali ne bagaa nti atusooke luno. Mukama we tweyanza tweyanze. Njagala nakano kankamalire ddala basewo ne bannyabo tulimu yeekaalu ya Katonda, naye njagala okubategeeza nti omukulu ono ye mulonde wa Katonda, oyo takyusika. Si kituufu, njogedde bubi, naye abakulembeze nga nange mwendi n'abalala be sijja kwogera, abo bakyusika. Era mbasaba mu kulonda okuddako omukulu ono kyakoze kye tuba tugenda nakyo. Yatugambye yayise ffenna tujja wano. Kino kitegeeza nti otandise okugyawo endowooza abagamba mbu abalokole balina gye beekubiira. Sebo tweyanziza tweyanziza n'okuleka ffenna tusobole okubeera wano. Naye ate ekisinga obukulu kwe kutuleetera n'otuyitira Bobi Wine. Tweyanza tweyanze eri. Njagala tukaliriza n'ensonga eyo nti omununuzi yasinze mu nsi yonna nga tafanga ye Jesus Yesu Kristo oba Yesu Kristo. Kiteeko yazaalibwa mu ghetto n'akulira mu ghetto n'okutuusa kati akyanunula abantu. Bobi Wine yakulira mu ghetto n'abeera mu ghetto. Kiki ekimugamba okununula eggwanga lino? Mukama wange nandyongeddeko naye ndabika nyinza okuyisa obikambireke naawe ebyo katuuke ku bya mukama wange. Mukama wange ankubidde essimu, Right Honorable Rebecca Kadaga n'aŋŋamba ssebo nti afunye obuzibu naye abadde mwetegefu okujja, era n'aŋŋamba nti mukiikirire. Ne mugamba omulimu nja gukola nkukiikirire, naye nkwegayiridde nga bwe nkukiikiridde ebizibu ebiri ku Omega n'ebizibu ebiri mu constituency nabyo nkusaba olw'ennyimirira onzikirize mbyogere mbikiikirire. Era nakkiriza. Ssebo n'aŋŋamba nti ky'okoze kubanga byonna yabiwulidde kirungi nnyo okuggyako nga gw'olina obuzibu naye ye takyalina buzibu na Omega. Era n'aŋŋamba nti w'omuyitira omulundi omulala muwe katayimu akamala asobole okwetereeza ajje amalirize ebbanja lya leero. Mukama wange ekifaananyi yakituusaayo, era mugambe nti tusonze ssente
ez'akabbo akabeera mu ttaka. Nandibadde mwogerera naye oli wa kisawo kinene tayogerekeka naye. Nsaba ssebo nzikirize mu wiiki ejja okuggyako ng'ali bweru, naye bw'anaaba tali bweru nja kituusa nga mpandiikiddeko n'ebbaluwa eri ofisho bisigale ku rekodi nti yantuma ate naye tulabe nti atuukiriza kyasuubiza. Bassebo ne bannyabo, nze ani ava wano nga ndabye abantu mwenna abangi bwe bati ne sibagambako ndi mu kiwendo ekiriwo eky'okukyusa obuyinza nawe mwendi nga kyesinga okwagala kikino nzire mu palamenti tusobole okutuukiriza omulimu kasukali kanoze era kyetaaga okwongerako timumanyi wakulonda ngamba ku pulezidenti mumumanyi mukama wange sebo honorable Sentamu nange nsaanira obwa minisita mugenyiwo kamukoleko mu ngalo musaba akalulu kino osaba akalulu akantwala nayanza ng'akampadde mukubirako omukulu mu ngalo. Amina Dawudi kutuka Tamampe yeebazibwe nnyo olw'omulimu ogenda mu maaso mu kifo kino. Ekifaananyi kye bawadde Honorable Kyagulanyi ngenda muteerako miliyoni emu mwebale nnyo. Haleluya. Yesu wa kitiibwa abawo omukisa bonna abazze batufuneyo ennyimba